ku kitebe ekyo. Ekitebe ekyo tugambe tugenda teekawo essomero erigenda okubeera nga lisomesa empisa z'Abanyarwanda. Era mu bimu bye tubadde ebisoomooza eggwanga lyaffe ly'Abanyarwanda nti abantu baffe bavudde ku mpisa ez'ennono z'Abanyarwanda ne batandika okugenda mu mpisa ezimu ezigenda nga zituvoola. Era abamu ndowooza mubawulidde ababadde bagezaako okuswaza ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe. Kati kyekyo kyetuva tugambye tulina oteekawo essomero erigenda okuba nga lisomesa empisa z'Abanyarwanda n'abantu bennyini bannayuganda basobole okuba nga beeyagalira mu mpisa ezo n'ennono z'Abanyarwanda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Tugenda kwanjula executive y'omubaano oba obukulembeze bw'omubaano mu bitongole bya gavumenti n'ebitongole byonna bye tugenda okubeera nga tukolagana nabyo, ebiri international, ebiri local ne cultural institution, okubeera nga bategeera obukulembeze bw'Abanyarwanda bulungi bwe buuliwa era bwe balina okutambula. Kanga fe abalwanirira okutereeza ssemateeka tetwamanya birivaamu, twagenda okulaba ebivaamu bo bennyini beekulumuludde okuva mu Uganda yonna, ate basazeewo batulonze nga abakulembeze baabwe. N'olwekyo kati kyava mu task force eyali eyogera ku Article 10 yokka. Kati ate kyova olaba nti kati tulina okuleeta 10-point program ate kati ey'obukulembeze, kubanga kakati ate twafuuka bakulembeze. N'olwekyo twavaayo eri mu balwanirizi, kati twafuuka abakulembeze naye nga kombati z'okulwana kati twafunye empya. Ziri zabadde zizzeemu obutulituli, kakati tuyina mpya era abaagala okuzirabako mujje Emityana nga 26 mugenda kulaba bwe tutekinga cover obukodyo obusinga tugenda kubugirayo awo, kubanga tugenda kubeerayo ennaku 2 era omuddo gwonna tujja kuleka nga ab'Emityana batusonyiwe, bajja kuddamu okugufukirira bupya, kujja kuba gwonoonese. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.